na ebyono byo bisima nagamba likanziremu ebyange yakuddamu ebibyo ssebo nagamba tuli bakuca bwagambye abawutaavu ebigambo byakozesezza Rumushana abakomu nengamba kasajja kano lwaki kasibufu kampisa muyita akasajja kubanga ebigambo byayogedde bibeera byakasajja sajja si bya musajja wabeerawo enjawulo naye nesimu n'ennyanyo Rumushana ono kyekuusa nnyo ku ignorance obutamanya omanyi nabaliza okusoma amateeka makerere graduation list yafulumye nga kwendiseko era mu weeks 3 bagenda kuntikira so yamateeka manyika katonotono wali abansinga bangi kuba kati nze ntandika butandisi bangi abansingira ddala nina ndina bimanyiko so Rumushana abadde ayogera ku nsonga ez'amateeka nga mulaba atagalatagala gezi n'agamba twagenda mu kooti bitubadde tukolanga bya katemba kugamba tugamba nti kati twagala kwamendinga petition yakirabanga katemba tugamba nti we have new affidavit evidence yakirabanga katemba simunenya kubanga that is ignorance butamanya butamanya which is understandable naye bw'obanga tomanya ate tewenyumiriza mu butamanya bwo mu ignorance yo yiga fubogezeeko kuyiga of course naye alina byansinga Rumushana ono alina byansinga nsinga for example lugambo rumamongering yali mu intelligence naye abantu abasinga okubeera mu intelligence mwatu they are not intelligent ate intelligence yakolera ku lugambo tubabeerako jakuwa ekyokulabirako lumu minister wa security aliko kakati General Tumuine nali maliza nga nkyali ku NTV namukyazaako numusobola ebibuuza ebikambwe nnyo twamaliza program nangamba naye gwe otuli buwinga government ngenda kutuuza ekitaawo mukwano gwange tujja kutuuza tukugunjula bulungi mga kitange anigoyogerako agamba Reverend Dr. John Senyonyi nengamba mutima nengamba ono minister security afuna intelligence briefs naye batambulira nnyo ku rumamongering kubanga kitange mwattu omugenzi Joseph Senyonyi yafanga nina emyaka 14 Dr. Senyonyi waisi simusinkananga naye anyway nemulekerayo manyo balekerayo in their non-intelligence so kyenvudde ngamba nti many times they are not intelligent batambulira nnyo ku rumors so byansinga and it's understandable naye kamusomesemuko bino byetubadde tukola nti kakati want to amend the petition kikirizibwa mu mateeka nti bwe tugamba nti we have new affidavit evidence kikirizibwa mu mateeka era mu petitions eziyise eya 2016 eya 2001 ne 2006 byakirizibwa ate mu mateeka kiyitibwa precedent eyaliko ku Supreme Court so ffe nga tugamba nti nedda you have not followed the precedent kitegeeza muyinza okubanga eyawaabe ku luno petition Kyagulanyi muyinza okuba muyinako akakuku kubanga ne mu mateeka bagamba nti if a court is to go away from its precedent erina okuwa ensonga erimu eggumba ku luno tebatuwa mu Luganda bagamba nti omusango omukadde bwe gusala omupya sakala information nyingi bwe kiri bwe kityo agenze n'agamba n'abuuza nti why attack Owiny Dollo. Owiny Dollo is the head of the Supreme Court. Tuattackinga Mwami Tibuhaburwa by this nti buli kikyamu yakikola ye nga ye kubanga bakata abantu baffe Museveni si yakwata emmundu n'agenda ku street wawe yagenda n'abatta Banubian libani babasibye ne bateekako agasango Museveni si yagenda n'abakwata embadiya naye yakulira ababikola ebyo so we hold him responsible ye ng'omuntu so Owiny Dollo tumuholdinga responsible nga akulira kooti eno era bisinga by the way ne mutunulya ku past ye yaliko lawyer sima yaliko biki it's connected everyone has a past of course nga bagati bongo yaliwe NRM navaayo naye nkiragira ddala nti yavaayo kakati Owiny Dollo agenda neerabira n'alowooza nti oluusi akyali lawyer wa Museveni bwe twali mu hearing nali mu kooti aba pleader ba Mwami Tibuhaburwa n'aba Electoral Commission Attorney General ne boogera na Kisego n'abayemuka okwogera nga butikitiki asatu Owiny Dollo naye ng'alinga amuyombesa neŋŋamba ono omukulu Owiny Dollo alowooza akyali pleader lawyer wa Mwami Tibuhaburwa yeerabidde nti kaakati ye Chief Justice so oluusi munnange agenda nabikontana so tumucriticizinga ye ng'omuntu okay ate ffe tunawulira Kyagulanyi ng'amuvuma tunampulira nga muvuma naye tugamba nti nedda in principle
he has let us down. Mbako omulonde He has Sibula. let us justice down. Alina n'ensonga endala gy'ayogeddeko nti mwami Kyagulanyi ku Africana yagamba nti yayogera ku bya democracy. Yes, mwami Kyagulanyi yagamba nti we believe in democracy. That's why we went to elections. So kati bwe tugamba bwe tutyo, and that's why we are saying we need to keep testing it, we need to keep improving it. Nti okagenda mu Yesu ng'omanyi nti ababitambuza si batuukirivu. Era balina biases, balina kyekubiira. Naye tubigendamu kubanga ffe munnaye tuli basengejjemuko. We want to operate democracy wise. Nja kusembayo n'omukulu ono ayogedde ku nsonga ez'enjawulo nti kaakati public court yatuula nga 14 kituufu ssebo mu Kiwanda. Yatuula. Naye ensalawo ya public court eyo mwagivoola, mwagijolonga. That's why we went to court. Era n'obutambi buze nga butambula nga bulaga nga mupaatika obululu mu ballot boxes na kine ebirala obujulizi twabadde tubuleeta bonna kooti nebugaana. So that's why we are saying nti kakati tuddayo mu public court. Bannayuganda nga maliriza twongera okubagumya tunywere mu buli ngeri yonna tetussa mukono. Tugenda kukola kyonna ekikirizibwa mu mateeka okulaba nti obuwanguzi bwa Bannayuganda budda gye buli, okulwanyisa nakyemalira, okulwanyisa effugabbi. Abantu baffe mwattu babattira ki? Pandagaali ekomyeyo mwami Tibuhabulwa byayombanga nga Amini Obote naki byali mu kukola kaakano twagala embeera yeekome. Minister obudde bwe naye webale nnyo Honorable Elect Joel Sanyonyi. Kasiro kanga mbeera ku program